Okwanjula ne Mbga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Mukane bali kulango Chalaba Delta TV bulijjo tuliranga omuganda gamba nti nkoko lwaki omukonkoko omukonkoko kubanga yabagabye omuntu era enkoko eyo baba gimuwadde buli wekokolima ku makya ebemula emujjukiza nti waliyo omuntu eyava wano n'agenda era kiba kizibu nnyo girya amugabira mulala gutambudde gutya ssebo mukolo gutambudde bulungi wadde mubaddemu ups and downs naye gubadde mulungi yakagamba kagamba Carol naddala kati nga lese omwami Carol ne Richard mbagaliza obufumbo obulungi obutali mu kenyera. Richard, take care of my sister. She's so beautiful and precious. Mbga nti ekika kyaffe kirungi nga bawakana. Okirabyeko kimyula leero. Kina height. Level. Kale sebo omukyala mutumire. Omukyala wange Ruth n'abatanzi nkutumira nnyo. Nnyo n'amaanyi. Ate ntyaki. Ali mu kintu. Nnyo mulimu atambulira. Nentumira abaana bange Michael wakulira ne omukyala gwe bayita Michelle. Tuyanza nnyo sebo. Sibya cyane sebo. Bulungi nyaba. Asibya cyane nyaba. Ndi kutuuka ku lunaku sebo. Kale mukwana. Lutambudde lutya? Lugenza lungi generally. Ngera emikolo emirala naye nga sinza okunsanyusa kwe kulaba ku Caroline. Abani? Ku Caroline. Malayo. Bameyitaisa kalogoli malayo. Yeah, Caroline. Obadde olowooza ki? Oh, wow, great. I felt happy kwa mukwano gwange. Asooka kubeera mukwano gwo, then no feeling amulinga ddala omwagala. Yeah, nice. You can't be there without her. Great. Funa mchala mulungi. Kale mkwano. Kujamchika chafe. Era ulijja kunyomeza. Chibi wamuzula musebo ngojeko kulabiko bulungi ne American Heights. Actually, abawala bangi they can be party girls. Naye ngate batono abalina marriage material. Ono aina marriage material. Ampechitibwa. Aina eddiini. Teyegulumiza nnyo yaddala bansingako ne katono buwanvu naye nga sijjukira mulundi gwe yali ayogedde nange over anything obanga alina kyampa nga tafukamidde ate ng'omulaba nga aba kitegeeza so byebimu ku bintu bye nalaba nga ddala bimumaking okubeera exceptional. Sebo mumaze mwena bbanga tutambudde several months. I can't tell exactly. Nenga tutambudde. Bobera ngoli mu describing a Carol like to your sister. What can you say about her? Nzaga omukazi omukyala omulungi. Ate omukyala alina love. Ate omukyala oweddembe. Kibeera kitya okubeera nga muli bafumbo nga ate mubeera mwenna wabweru wa Uganda? No, actually, it's a miracle. Kubanga bwe nagenda then ne waita ekiseera naye ne mutwala so tubeera ensi ze zimu naye nga we communicate nenga really mukyala mulungi and nsuubira ajja kutuwa emirembe. Sharika bulijjo olya Maxwell leero nsisinkanye yadde waliwo embeera ebadde waawo so kyekyo mukwano. Katubuzeko ne ku sister kati ni sister jeba kale nnyo balefuna mukyala kale nnyo genda muyisa mutya nga mwe bamulamu tumwagala nnyo kano oli mufumbo akagambo ko bagamba bagala nenga ate obufumbo bwawe
babutwalirenga ku ssaala kubanga amaka galimu essaala gatambulira ddala bulungi ennyama tuyanzanya kale kati kulekese batakomewo ogwokubiri kale mukwano and thank you so much tova ku Delta TV nkwagala nnyo ongolo omukyala agenda kubeera nga ate afuluma omulundi gwe ogwokubiri Charitas ya kliniki yemukozeko Delta TV weetuli nnyo bamuteeddeko obuyimba obumunyumira obwongera okukyamula omukolo kale tovaawo nkwagala nnyo abantu banatera kunsoma okanye ningeri yatomera ku mulundi gwe ogwokubiri era Charitas ya kliniki yamukyusiza enviiri nga mu kaseera kano yambadde pink ne blue wabula ayagala blue nga yeetegekera ebirabo omwami we bye yaleetedde abazadde saba tusooke tukubire kampuni eyayambaza omwana we ate ne mukozeko akaviri akalulu okuva mu tteteero maama Nacha gwosiza okuba endulu osaba naawe bawala bo banjuleko mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe nsabye sabo kitange muwala wange nsanyusa okukulaba baleese ebintu ebyo bagamba nti ebintu ebyo tugenda kubitwala okkiriza ebintu ebyo tubirye agaani nzira muwala wange ebintu ebyo tubirye abeeyo bakiwe engalo olw'ekisa kyo kyotukoledde olunaku lwolwaleero okwebaza olw'amaanyi lwotuwadde okusobola okufuna ebintu bino okusaba oliwo omukisa n'abagenda obekozesa babeyagaliremu ate bisobola okubagasa otwandikireko ebyo ebikwatagana ne senga esebo kitange kubanga mbadde mbagala ate baddeyo ekikyusa ate ye bulemeezi eri ekikyusa bwe guli senga nsanyusa okukulaba obalidde wabeera fiina kitange nedda mbadde kino nkikola kutiisatiisa yenna eyandifunyemu gundi enkenyera ekirabo kino kivudde ku ntuba ya mutima gwe nakugamba nti Carol nijja enyongera ku manyi gakantukamu nakugamba nti Carol obadde nga osaba cats akugulire emmotoka ekika kya V8 kyokka nga Carol tonayiga obulomera mmotoka kyeyakoze yakugulireyo kano osooka oyigireko bw'onoomaliriza V8 ekulinze eri mu kagarajo gyegisangayo kitange twolekeddekawo mu makolo tweyanzanya tweyanzige ndije twakadinda akaddayo eri tuddayo nga tuwera tweyanziza twegera akadinda oli mulungi ogwokusatu ate yambadde green ng'agenda kusala keeki wamu n'okumula empeta agamba nti ng'ogyeko blue ne red green naye amuli ku mutima anti kakati mu kaseera kano ebitala biba bimutta nagaba mu linnya lya paatiri neri omwana neri amwoyo omutuukirivu amina wewaawo ebaza nnyo abadelta tv ababadde naffe okuva ku ntanduka paka nakatika bakyali naffe abadelta tv mwamusingamu kintu kino Sharita Mutaawe tukwebaza webalire ddala kubeerangawo mu mbeera eno tutumudde ekintu abalala bakiyingiddemu bayingire naye nga amazima Sharita Mutaawe atutumudde ekintu kino ate ntegeezeddwa Sharita Mutaawe aviira ddala mu famire eno wenyini wetuli
abafamire eno mwebale kuwere mu baana nawe bakunyongerera ecupa ya bbiya endala noli yali kyali watoola akatono omanya ogenda fa bijanjalo watoola ekinene ennyama ate madala isokamenya kiki ekyo wewaawo besman naye naatoolako I knew that your love would be everything that I ever wanted ku mulongo oggusembayo Karo yabadde ng'eyakafuluma era ddala ab'ebula yamuteeka ssente mu mikolo bw'atyo yafulumidde mu ggomesi eri Shining n'aleetera omwami we akambo ka muwala nga gwe guno omukolo gwe nasoose okulaba bwe bawa abantu omwaganya ne bazina ng'omukolo guwedde bambi bagunyumiddwa emera dansi waabwe. Karo ne Richard tubaagala nnyo bwe muddayo e Dubai mbatugambire tujye tuli eno omukama bakuume. Saba owe empeta eno omukisa yankutuliddeawo ne bakuuma ate okutuuka ku lunaku luli lwe baliyimirira mu maaso go nga bawera kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Oba omukono ogwossaako ogumanyi n'olugalo tugenda mu maaso. Okukuume ate okatulanga okujjukira nti okwagala nja kudda ate nkutwale mu lutikko tufune obufuga obutuufu sigala ng'oli mwana mulungi. Kulekayo nnyo ewa jjajja wange jjajja Nsubuga bannange abantu benakiwate mwebale kunsanyukira mbagala nnyo mbagala ddala mulijjo mmanyi nti banzaala eyo gye banzaala ewaffe tuli bawanvu ate ewaffe tuli balungi nedda ekyo si kituufu. Kale kakati omukolo gwonna kubeerako ekibeera kyatusanyusiza naye leka nkutuuseeko omwami ono eyasinze otukyamula ennyo ng'ayita mu koona dance ku mukolo gwa Karo Namukasa. Wabula omwami oyo yazinye naye ng'osuubira oyo omukolo gwa Karo aligwerabira era ajja gamba ng'ennaku z'omwezi bwezi ti waliwo ab'e Dubai abajja ne bakola Okwanjula bane nazina. Tofaayo leeta omukolo ku Delta tugukulagire. Charitas ya clinic njagala nnyo, City Bridals mbagala nnyo, ate editor wange ye James Kaziwe yayita Tigi nkutubidde nnyo wamu n'omwami gwe bayita Simon Peter Male editing emikolo egy'olwomukaaga mu tukulagira graduation parties n'emikolo emikadde. Maliriza program gwe situmidde tofaayo biri bolwera ne nkutumira webale nnyo kundaba webale nnyo nakunjagala. Right now I salute you. Bye bye.